Okay, mwasibe mutya kanso bitambula bulungi nnyo abali Kachumbali TV nabo na josinzidde okubeera nga otulaba nkugambye nti nno ate weebale nnyo weebalire ddala. Yes, olunaku lwa leero ndeese ate emboozi ya mwana mulenzi Kiza Emmanuel okuva ku street oba street kid ono gwe mulaba wano eno mujja kwebuuza emboozi eno yavaawa era ki ekiriwo obudde buno kubanga ekyalala abantu muvuddeyo nnyo nga muli bangi comments nzirabye messages nzirabye so nga mwetaaga okuyamba omwana ono so era kiba kitegeeza nti no mwetaaga okumanya mbeera ki obudde buno eriwo. Nali ngenze mu tawuni lumu mpitiddwa omukulu president wa FUTA John Kabanda ayina function y'abasuubuzi nendaba omwana nga alonda obucupa atambula nga alinga ali mu mbeera embi atalina bazadde be ne muyita n'ensooka nenjogera muko naye nga sinnateekako kamera then bwe nayogera naye ne mpulira nga emboozi eri so touching ate nga yeetaaga obuyambi okusinziira engeri gyali ayogeramu ne mugamba oli okay wenteekako kamera naŋŋamba it's okay nendeeta kamera ne tukola emboozi. Omwana ono emboozi yanyumya nga bwe mwagiwulira yali ekwata ku mutima. Badde nsaba muliyo kano kapaati katini nnyo mwe abatagimanya because mwatsinga giraba ku TikTok naye nga empanvu yali ku YouTube. Badde nsaba uliyo kano kapaati katini nnyo tukomewo. Mama otodde abaawo n'omumiisinga toyagala kumulabako? Mumiisinga naye nga akuba afumbirwa omusajja mulala. Nze mama bamubuuzako olumu mwana n'omusajja yogera ki ne mama anganya omwenge yagamba munayagala omusajja. Bamubuuza ku mwana n'omusajja yagala ki? Ye nagamba yagala omusajja nange kenyini namwebuuliza nagamba yagala omusajja. Ekyo kyokka n'ebyo bye byanzigyayo ewaka nange nenzija mu tawuni. Nga maama olaba takwagala? Nga bwonna kale ndaba tebanfaako okusoma. Ne taata nga takufaako? Ne taata nga tanfaako. Kati bwe mbeera nfunye omuntu ayagala okukuyamba nkusanga wa? Mbeera wali mu ghetto wali wansi mwala. Mwala gw'omu paaka embyawo. Kaakati oyagala okuddayo okusoma? Njagala kuddayo. Oli bw'avaayo ng'ayagala kukusomesa osobola okuddayo n'osoma? Nzirayo n'ensoma. Oyagala kubeera ki bw'oba omaze okusoma? Beera mwaze okusoma njagala kyensaba kubeera kulabira abasitreet kid bonna kale ng'omuntu wabanyambye nange mbadde ku street fuka omusajja w'amaanyi bonna nabo mbalabirire nga bandabirira kyembadde nsaba kalunga. Bw'obeera ozeeyo ku ssomero otandikira mu kiraasi ki? Wakoma mu kiraasi ki era otandikira mu kiraasi? Nze nakoma mpitu naye kati nyinza okutandikira mpiwano kuba byali byannerabira. Oli wabeera alina essomero n'akutwala mu kisulo osobola okukkiriza n'akutwala eyo n'osoma n'ovaayo ng'okuze? Ye nsobola okukkiriza. Tawuyo omanyi waali kati? Emanyi waali sinjira Lugaaga. Naye takunoonyaako ye? Anoonyangako. Ogambe taata bw'obeera oli awo ng'onnoonya gy'ajja wajja n'akukima ng'akuzzeeyo osome okkiriza? Ye nsobola okukkiriza. Taata nze ndi Kampala kati zino essaawa oba onjagala ojja n'onkima oba oyagala naye taata nze kyenda atanfaako. So omwana bw'awe yali yennyonnyolako n'ebirooto bye yali ayagala okukola senga aba asifunye omukisa n'ayambibwako n'asoma ate nga mu byonna byali ayogera ng'oli ekigambo ddiini kikulu nnyo n'enjogera ye n'engeri gye yava ewaka. So abazadde tubagamba nti nno ebiseera ebisinga lowooza nnyo ku future y'omwana ey'omu maaso nga tonnaba kwerowoozaako ssanyu lyo kuba omwana yatuuka n'obuuza maama naye maama ki ekiddako kunze n'omusajja nga ntulugunya ngenda kukola ntyo maama n'amugamba nze njagala mwami ebyo seetaaga nnyo kumanya kyekimu ku kyamujja ewaka. So obudde buno twafuna abazira kisa abaavaayo ne baba buli omu n'akuba essimu aba messages nga baagala oyamba ku mwana ono nkyebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu baavaayo abangi mwali n'omukyala yali ayagala omutwala ebweru ne process emuga mpanvu nnyo abaali baagala omusomesa nga bangi nnyo ne process nga nayo mpanvu nnyo ajjukira tosobola kujja mwana eyi n'omuleeta waka process ebampanvu ina soka genda ku police noveno genda kese ne funa balooya bana we no funa balooya ne mugenda mu court ne mbakuwa mwabagala okumwadoptinga
waliwo abali bagala okumwadoptingira ddala ng'atejjukira alina abazadde be embalala essaawa yonna abazadde basobola okuvaayo. Kakati mu baali abangi mwali manager coach owa Hyper Kids yankubira n'aŋŋamba omwana oyo mumpe mulabirire. Muga waliwo abadde basobola abavuddeyo nga baagala mumusomesa mukola ki n'aŋŋamba asobola okujja n'abeerako wano mu baana banne abaagala omumusomesa ne bamusomesa ng'alina waali ne babeera baagala mutwala mu kiso ne agenda n'asoma naye nga avudde mu mbeera eyo. Abantu abaasinga okufaayo ennyo mwe mwali ne bannaffe abatuyambako okutuweereza kasente mu maaso awo mujja bba buli annaboogeddeko awo mu maaso akatuyambyeko era kyankwatako nnyo n'enzirayo olunaku olwejjo n'enzirayo mu tawuni okunoonya omwana ono kuba nali nfunye abasobola omuyamba. Nagenze mu tawuni we yali andagirira kuba yali asula mu mwala ogw'omu paaka empya era natuuse mu takisi awo ne ntandika okunoonya nga bembuuzaako abamu nga bamumanyi atambula omwo naye nga tebamanyi obudde obwo waali. So waliwo omwami gwe nasanze yaŋŋambye obwana obwo abumanyi nnyo era alina obwana obwetaaga okuyambibwa. Waliwo ke yandaze kali kasobola ebyamasannyalaze wayaling naye kaana kato bwe kati gamba singa kafuna omuntu akayambako kasobola obeera ak'amaanyi ennyo. Nawo n'omulala okudda ku wa wayaling engineer ye byayagala ate abitegeera yatera okuyambako bano mu kuwayalinga waali wano biyo story ejja kubeera ya lulala. Kakati nawadde nkyali awo ntatambula mwana ne mulaba naye yasanyuse kuba yali amanyi namuvaako yasanyuse nnyo kuba emboozi gye twakola ng'afuuse serebu mu tawuni omwo bw'atambula nga kana gwe twakulabye. So kye nakoze ne mutwala tadde tukkirira wansi kuba nabadde ninamu akasente ke bampaddemu abaatuyambyeko nga ngenda mugulira ngatto n'engoye ekyomukisa omulungi gye twakkiridde era namubuuzizza kuba obwana bw'omu tawuni obumanyi ebifo namubuuzizza engatto bazitundawa ne kantwala kadde kantwala gye twasanze omuyimbi Munu Kerry abasinga temumanyi nnyo naye muyimbi muto nakolako kemboozi ye nga Gravita zeemuko oluyimba lwe abyali biwanvu awo naye mwebaza because nadisuubira nti ate sobola omumusanga oba ayinza okunsasulamu bwe kityo. N'agulira omwana peya 5 ez'engatto omuli ezisoma ezisiibwamu ezinaabibwamu nezikyakalamuko kutambulamuko. Weebale nnyo Munu Kerry emboozi yeeno ngeri gye yaguzeemu engatto n'ebigambo. Basebo ne bannyabo mugamba mutya omwana mwebale kumwagala. Omwana wuuno tumulina tubadde tutambula nga tumunoonyeza ngatto wengwiridde ku muyimbi Munu Kerry. Munu Kerry kyatukoledde Mukama yekka yamugenda omuddizaawo. Zino zonna ze mulaba ngatto amugulidde okuva ku ngatto ekyala engatto esoma n'engatto esiibwamu. Munu Kerry ogamba ndi bulungi munnange ogamba otya kiganda kyange? Omwana wamulabyewa? Omwana ono namulabye ku mutimbagano nga ensi yonna buli wensikrolinga bwenti neŋŋamba ono omwana nga ngeri gyannyonnyolamu ensonga ye naye pulanga ennaku enkuteko ku mutima nenonya engeri gye nyiza okunoonyaamu ate nga tuli mu nsasaga twakafiirwa ebya Suuna Beni tuli mu byakuziika naye kyamukisa mulungi mbadde ndi awo nga ndaba mu nsazeeko eno mu kizimbe gye ntera okubeera neŋŋamba Mukama Katonda nga mulungi era bwe ndabye kwona omwana essanyu ne lyongera okunzita naye kyamukisa mulungi nnyo toto mulabye bulungi embeera nga bwe yabannyonnyodde bwetyo bweri era tubadde tusaba buli muntu yenna ali eyo alina kasobola konna ng'osobola okudduukirira ono omwana gino gy'emiti emito nsaba omudduukirire nze ebyange mbikoze tetugenda kubyogera nnyo mu kamera akatono ke tulina olaba ku ngatto z'omugulu tebajagambuka bya temuli abantu balage ku ngatto eno basebo ne bannyabo esoma eno ekyala eno naye ekyala wonna egendayo muzimanyi
takomye ku ezo n'amugulira eno esobolo lya ssente asobola ogisiibamu esobolo okwambala ng'ava ginaaba kano kasikoola k'abaana b'abagagga n'amugulira ne kasikoola bassebo ne bannyabo n'amugulira engatta endala bassebo ne bannyabo n'endala zikyalimu bannange kati eno yo bannange simanyi mwebale nnyo mwebalire ddala okutambuza omwana ono munukeri webale nnyo webale ddala nso okwebaza nammwe mwebale nnyo Ivan okoze omulimu kyamuka webale nnyo webalire ddala omulimu gwokoze mukama kyanakuwa bassebo ne bannyabo omwana kati ekyengatto kyo tukimaze ekyengatto munukeri webale nnyo tukimaze n'abantu abalala ngenda beebaza mu maaso awo naye ye munukeri zikiriza nkube gwanga mujje bannaye eggwanga mujje buli muntu yenna ali eyo ng'olina ky'osobola mujje tuyambe ono omwana ate ategedde ensonga za mwana ono nkusaba ogoberere omukutu ogwa Kachumbali TV ensonga zonna ogenda zitegeera naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala we mujje mukama abaddizeewo ffe tutandise olugendo lwaffe era nsaba buli muntu yenna alina ettaffaali guno mulundi gwa 7 nga nsaba mbasaba tudduukirire ono omwana yenze munukeri muganda wange nkusabira mikisa myereere mukisa gwa mukama gukubeereko buli kyoyagala mu nsi okifune ogenda kuba muwanguzi n'omwami ono mwagale nnyo kuba musajja alina omutima omulungi ogutabangawo nze nakulabye mu katale ekibuye nakulabye nga munoonya engoye n'empula yange ennaku yange yonna yonna neŋŋamba mukama katonda bwe nsinkana kwona omwana nja kumwayo waakiri essaala nkuwadde omukisa mukama nkusaba kwongera emikisa ne Ivan naye nsaba mukama amumpeera ebirungi kambeerekereze yenze nsaba katonda munuke muyimbi angulide engatto era nyambyeko nankubira kalango mukama amumpeera omukisa munukeri so nga tuvuddeyo omunukeri twazigenze kwekyandemu omwana n'alya kamere limemba nti nno yali yalwala amavwa mu kamwa oba abadde mulwadde oba ne kati mulwadde amavwa mu kamwa era emmere basse neewola bulungi nnyo n'asooka n'alya nga tugenda wa kokye ku hype sebo ne banyama tuzzeeko mwana nekko okulya kwekyandemu buli kyakulya kyonna kisasuliddwa hajaluuna so mujje kwekyandemu mulye emmere omwana wuuno atuuse owulira otya mwana awulya bulungi oyagala kulyaki oyagala kulyaki eyente akirala ayagala ettooke ennyama ayagala kaceere kawunga katini katonotono kawunga katono ettooke eddene n'ennyama ne soda ayagala soda ki omwana abimanyira ebika wataliyo bakolobire so basewo ne bannyabo kati tugenda kulya mwana wuuli Into space. It's on by Casemiro.
Inda wa Koche ku Hyper Kids Foundation Salama Road netugenda netutuukayo Kapiripiiti mumanyi ye yamwaniriza kati feel at home olowooze ogenda nnyumira kyenyinza okugamba ogenda kusoma ogenda kubanga abaana abalala okusula myala togenda kuddamu twali tugaide tubadde ekigundi kyaffe ekigulubirwa kyaffe kyasooka mutwalako mu ddwaliro asooka afitinga embaana abalala era twatuse mu ddwaliro namukebera bode check up yonna ne basanga nga mulamu ekyo mukama ye mulungi nnyo yebali eddala naye obuzibu bwe yavadde nabo bwe bwa ulcers jukira abaana ba sweet tebalira mu budde oluusi tebalirako ddala so ulcers zasangiddwa nga mwaziri tumulese mu ddwaliro olaba nga basooka bamuteekeyemukko ate aleka afiitinge bulungi mu baana banne ngoja okugamba nti mukama alinamu amabwa Koche agambye asooka ajjanjabibwa akebererwa omubiri gwonna kyalisitedde toleka afiitinge mu banne Okay, nze Dr. Agabadan owa Alpha Medical Center Salama Road. Omwana abadde complaininga nti olubuto lutera okumuluma era okubeera n'amabwa mu kamwa ate ensonga ezo naddala ku mwana ng'ono abadde atambulanga wano ne waliwo bye tusuubira nti biyinza okuba nga bye bimusumbuwa so tubadde tusuubira nti maybe engeri gy'alina amabwa ayinza okuba alinamu ng'akawuka ka HIV kubanga bakwata mu bintu eyo bitali seefu ebyuma n'ebirala ne tusuubira nti yandiba nga alinamu ulcers oluusi basobola okufuna n'omusujja gw'omu lubuto ogwa enteric fever oba kye batera okumanya nga typhoid sobola okubeeramu n'ebirwadde bya infections mu musaayi naye tugezezaako okumukolako tests wano ez'enjawulo tukozeyo test ya HIV fortunately eri negative ne tumukolako test ya malaria ensula yaabwe eba sinungi naye fortunately eri negative ne tumukolako hepatitis B eno test eba yeetaaga kugikebera actually abantu abasinga kubanga eri infectious esobola okuva ku muntu kugenda ku mulala ne bw'obanga maybe temu interactinze nnyo just fluids z'oku mubiri nayo eri negative ne tumukeberako typhoid nayo nga eri negative ne tumukolako complete blood count nayo yes okebera omusaayi n'olaba butafaali bw'omusaayi buli butya omusaayi gwenkanawa infections za musaayi nazo fortunately really good, there's nothing there, but the only issue which we found out is that he has H. pylori, and this is an organism which is responsible for most of the ulcers conditions that we see.
So that's the only problem that a boy has. And at his age, if you give him treatment, which normally goes for about 2 weeks, it actually clears and he becomes well. And it becomes good actually to live with other people. Yes, please. Okay. Abadala kategedde bulungi bananga omuyisi kategedde bulungi. Alusa gotegeeza. Alusanzemu alusa bofunze. Ulcers gaba mabwa mu lubuto. So amabwa ago galeetebwa akawuka ke bayita H. pylori. So we tuba tukebera ne tulaba nga mwekali. Bwe kabanga mwekali tukajjanjaba for 2 weeks. Omwana n'atereera baba engeri gy'atalinamu birwadde ebirala bino ebiri infectious, hepatitis B, HIV. It is actually good to go after treatment. Yes. Teyanza kati obulwadde obwo buyinza kuwonera like mu package ki like amount esobola okujjanjaba ne kuwonera ddala. So package y'okujjanjaba peptic ulcer disease, we always first give them first aid to relieve symptoms, which goes for about 2 days. Symptoms will be off. Then we give them what we call triple therapy, and this triple therapy it goes for a period of 2 weeks. When someone is taking orals, they swallow. After the first aid, it is now covered. They just continue with their orals for 2 weeks, and like a child, it has to be observed. The child has to take medications when there is an adult who is observing that the child has taken all the medications. 2 weeks, they will be fine. Omukulu ng'awoomye olisede bulungi. olya bulungi. Soko jjo wantu tuwaye anko tugende bulungi abagaganza abalina kapiripiiti omubaaya ogamba oti Understood nnyo amanya n'eddoboozi nze Kapelepeeto Omubaaya. Yama understood. iPad. Bwekiri iPass to the world yaman. Basebo ne bannyabo oluvannyuma lw'okukola emboozi kw'ono omwana abantu bangi nnyo abaavaayo ne batuukirira nga baagala omuyambako asome. Naye nga okumuggyayo mu mwala direct agende kusomero kiyinza obeera ekizibu olw'amateeka agafuga eggwanga nga alina okubeerako waali awali gazetted, because tukimanyi Hyper Uganda yemu ku company oba ebitongole ebiyambako ku baana ddala abatalina mwasirizi ate nga kiri registered. Koche manager Koche nga bemumanyi obulungi, manager wa Hypers oba founder wa Hypers Uganda yankubira essimu oluvannyuma lw'okulaba omwana ono olw'omutima gw'omulungi gw'alina nga kimukutteko, n'agamba omwana oyo ajje agira nga abeera wano eno, abaagala mwenna okumuyamba musobola okumuyamba, naye nga mu mwala avuddeyo ng'alina waagize. Teyakomeko ekyo kyokka n'atuyambako omwana ono okumutwala mu ddwaliro kabe mubirabye, ne bamukebera omubiri gwonna ne basanga ng'alinamu obuko obuleeta alusazi. Koche kyagenda okutuyambako kulaba nti nno embeera etambula bulungi nnyo. So mwenna abali eyo oyagala oyamba ku mwana ono kulaba nga asoma namwe abadde bavuddeyo obudde buno ali mikono gya Hypers Uganda. So okumusanga wonna omusanga wano si mu mwala eri osobola omuyambirako ate embeera nebeera ng'etambulira ddala bulungi nnyo. Omukulu ono gwendi naye ku saidi yange ye Kapiripiiti Omubaaya, musajja muyimbi, musajja muzinyi, musajja muvubi wa mupiira, byonna wano kwa Hyper Kibuga bakava mu America's Got Talent. Ye musajja yaka abazungu okujja wano okulaba oluyimba lwe kyekyamukozesa oluyimba kwala kyekyalukozesa kyenyinza okugamba luyimba olwo nalukolera Arakeri ng'omanyi nti mwingi munnange ate ndowooza nti tusuubira nti mu nsi yonna yonna abantu bajja kuba bakuwagira
ndowooza ekyamutuukako kyekimu nange ekyagala okuntuukako kubanga abantu bonna mwana balowooza bingi bagamba nasaddaaka boogera bingi nnyo sofola oluyimba sinalwala alakeri yekka tonnatambula ku nsi bantu bangi nnyo balinganga ye nera nga abamu babasibira bwereere nowano mu Uganda mwebali abanga nyingi nnyo lwaki bakusibako ekintu ekyo ndaba omuvubuka ku TikTok atera bikusibako ekyokusaddaaka lwaki babikusibako mwana kyekyengoye nti abantu bonna tosobola nti bajja kuba bakuwagira oba bakwagala bebe abalema okukola mu buto webanga byabalema ate ffe ne tubimeekinga baba bawulira bubi sofa era naawe era wali abakulwanisa bwe kiri kokye omutima gw'okuyamba guno gwe ngaaludde naye agujjawa mutima gwe oba just waliwo kino kyenyinza okugamba ogwo omutima gwe oguyamba kubanga nange nganze bannyamba okujja era nali mu mbeera yemu ng'eya muto wange gyalimu sina wakubeera abazadde bafudde mba ku street sofa era n'abaana abasinga ndowooza yeyo embeera gye balimu abaana abasinga obeera wano bonna ba ku street yaman kyenyinza okugamba era nga sofa tuba tulina okwataganira wamu ne tusobola okubanga tuyamba bwe kiri abaana bangi nnyo abali ku street eyo nga tebalina mwasirizi abafunye chance kati nga mwe ne mufuna omuyambi kati nono nga yafunye obuyambi abamu tebaliyo tebalina ssuubi kubaka kibuzo bagamba kyenyinza bagamba kuba na ssuubi kubanga tomanya mukama kiki kyakutegekera sofa oba n'essuubi ate ng'osaba nnyo mukama tomanya embeera gy'agikwasaganya kyenyinza bagamba kuba na ssuubi lyokka mwana nakulemerako buli kimu kyokola lemerako one day will be a champion kyolina omumanya yaman kirungi nnyo so basebo ne bannyabo abantu abasinze okuvaayo ne bakwatibwako waliwo n'abamu abasobodde omwana ono muwa kasente era akamu akatuyambyeko nina omukyala bamuyita Ejota Nuru yatuwadde emitwalo 210 weebale nnyo weebalire ddala waliwo n'omukyala Nakimera Amina from Masaka yatuwadde emitwalo 5,015 musajja wange Crown Japan aweekatwe weebale nnyo naawe weebalire ddala watuyambyeko Kulamani manager wa David Lutalo yatusuubizza ebyokwebaka kukoona omwana kuviira ddala ku kitanda mu faliso amasuuka ne bulangiti era nga nsuubira olunaku lw'enkya tugenda bifuna obudde bugenzegenze abadde agenze kuyimbamu nga bemumanyi n'atugamba enkya weebiri naye weebale nnyo naye okusingira ddala mu mwenna bekikutteko kuba message zibadde nnyingi nnyo abayamba okuyamba omwana ono nga musindika message abeere bulungi nnyo mwebale nnyo mwebale ddala abaana bangi nnyo ku street eyo era nsuubira senga tubanga tukwataganira wamu kuba Uganda weetuse yakweyamba weeyambi I think tusobola obaako kye tukola tujja gezaako mpola omu ku omu kulaba nti nno ate eggwanga litereera bassebo ne bannyabo mukama wange ogamba otya Gamba bulungi. owulira otya kati Mpulira ndi bulungi. owulira oli bulungi Iye. kino wali okirooseeko Lasita nali nkirinamu essuubi. ekyomesuubi luli balumuli kijja kubaawo Iye. Wasiga omukama. Kale one day kibaawo. kakati kyogamba bannayuganda abali eyo abakulanatudde buno otuukawo Kyembagamba esti mbasabira mukama abawe omukisa. Ekyo kyokka kyensaba. genda kubeera mwana wa mpisa mwana mugonvu Iye. ki ekirala kyewandiyagala olina kyerala kyonna kyoyagala okwogera Lasita okujjako kale okusiima bona abantaddemu omukono kapiripiti okunzikiriza embeera wano naye muyimbi. bagambye mu tawuni obadde ofuuse serebu nga buli akulaba agamba twakulabye Iye bwe batyo bwe kiri. nga bagamba batya Bangamba bandabye ku mukutu ku TikTok ku TV. Iye. alokwebaza mwana mulenzi Munu Keri Munu Keri omwana amugulidde engatto na zino zaalimu yazimugulidde amugulidde emigogo nga 5
Munukeri mwebale nnyo ddala n'abantu mwenna abatugambye tuyambako mwebale nnyo mwebale ddala abavuddeyo okulaba ng'asoma abanyi mwavuddeyo ne mugamba mwagala mutwala musulo mwogeraki obudde buno mujje ku Hypers amaneja koche twogeremu naye okulaba nti nate tuyambako oba mwana mutwala asome kyekikulu kikyo Iye. kikyo singa okwetaaga obudde buno Kusoma na kubeera amaanyi. oyagala kukola kubeera ki Bayibira ba street kid banga abali balinganze. Ng'embeera gino yali mpiseemwe nange nefuna omukisa ne banyamba nange bwe nfuna omukisa ne nfuuka ow'amaanyi nga kapiripiti nga bwayambye bano abaana nange mba njagala mbajje ku street mbayambye. taata wo yambi Jamaada Ssenyonga. Jamaada Ssenyonga obudde buno omanyi omulimu gwakola Iye. Atunda matooke. atunda matooke yali akola ki Era gwe omulimu guno kutalibwa ng'atunda matooke. Mama ye mulimi. Iye. Kyalimpadi Navensi. Kyalimpadi Navensi. Babeera ku kyalo Nessa mama nga abeera alwalire tatange ew'essingiro. Iye. Tebannaba kunoonya tebanoonyangako nga bajja bakulwala zino essaawa ne bantwala kuba tebaagala kunsomesa nze ngenda n'abansomesa obudde buno yagala bakusomesa si bakutwala kubeera iye ensonga zezo omwana ayagala jasi ekintu kimu kusoma kapiripiti baka kimulina omwana baka bwena omwana tongere nnyo mukiririzaamu wandajja kimuga kuba nze n'okuwuga tongere nnyo mwagala tongere nnyo mwagala mwana kyenyiza obagamba bannayuganda mwenna bavuddeyo okusobola okuba nga ate mumuwa ku bintu mumuwa ku ngato ne mumuwa ku ngoye one love buli omu mwana big up on yourself